Omubaka wa Pulezidenti e Kalangala, Fred Banda ne Adrian Kavuma ng'oni avunaanyizibwa ku by'envuba mu disitulikiti e Kalangala kw'ossa n'ab'amagye ebbanga lino lyonna babadde mu bikwekweto okufufuggaza abantu abenyigira mu nvuba embi. Ebikwekweto bino bisinze kuyindira ku myalo okuli Lujaabwa ne Mazinga ng'eno yesinga okuba abavubi abaweebula amateeka g'okuvuba. Abasajja 6 be baakwatibwa mu kiro ekyakeesa olwokusatu olwa wiiki eno n'obutimba kw'ossa n'ebyennyanja ebito nga bali babikukusa okuva ku mwalo gw'e Lujaabwa okugenda ku mwalo gw'e Mazinga era olunaku olw'eggulo byonna lwe byateekeddwa omuliro. Bano bajjukizza abantu ng'envuba embi bw'etakoma kwonoona nnyanja wabula n'okudobonkanya ebyenfuna. Kano kabonero akalaga nti ng'ab'e Kalangala tulukwasizza maanyi. Buno obuwuutu obwenkana bwe buti obubeera mu ttani ne ttani 10,000 ezifuluma buli wiiki. Ababirimu babiveemu. Obuzibu bw'envuba embi babutadde ku maato amangi agabeera ku myalo. Bo bato ne bayisa ebiragiro nti teri mwalo gulina kubeerako maato gasukka mu 6. Batuwadde ekigero nti buli mwalo gugenda kubeera n'amaato 66. Kati amaato gano 66 ge tugenda okulayisinsinga mu kitongole ky'ebyobufubi ku Lake Victoria. Buli mwalo gugenda kubeerako amaato 66. Era Kavuma alabudde nti tewali maato gagenda kukkirizibwa kuva ku mwalo ogumu okudda ku mulala okukolerayo. Ekintu ky'okutambula okuva kuno mukono okuva wa tugenda kuba tetukikola ki nga tetukikkiriza kubanga tetukkiriza amaato gasukka 66 kubeera mu mwalo. Abaami abavubi n'abakyala abakalirira ebyennyanja baagala gavumenti bawe obutimba obukkirizibwa ku kibanja mpola kuba abavubi abasinga bagula obutimba obutakkirizibwa okuva mu maduuka kyokka ate bavuba nga bobuyinza babakwata. Batuyambe nnyo operation nga zigenda mu maaso ne gavumenti etukwatireko abantu abavudde mu nvuba embi ebawe emirimu esobola n'otuterawo obutimba bw'okwewola abantu baviire ddala mu nvuba embi. Bano baagala ebikwekweto ku nvuba embi eyongerwemu amaanyi kubanga nabo bakiraba nti enkola eno eboonoonera. Kusaawa eno we tubadde tuli kibadde kibi nnyo ffe ab'envuba ennungi ebadde etukosa tubadde tetuwa misolo gya gavumenti olw'okuba nti ebyennyanja temuli mu mazzi. Enyweze bunyweza nnyanja eno egikuume bw'eneebanga ebyennyanja mu ebiri tetwetaaga PDM kubanga era tuli muli abukadde 30 ne bw'oleeta akawumbi k'essente tekalina kikayinza kukola ku bavubi. Ffe tusaba gavumenti etukuumire kimu nnyanja order from above abeere nga takyaliwo omuntu kuba ssimu nnyanja bikwatiddwa ne biteebwa amakubo omuntu avuba ekyennyanja nga ne waba yebbye amanyi tagenda kituusa mu katale. Guno si gwe mulundi ogusose nga bakuumaddembe bookya ebyennyanja n'obutimba obutatuukana na mutindo mu kuvuba. Ekitegeeza nti gavumenti ekyalina omulimu munene okusomesa abavubi akabaate akali mu nvuba embi.